Sharing gwe tumali sharing President Bobi Wine mbakowola mwenna banayisagala president kutukano nga bakulembeze temunnatuuka mbakowola mwenna ya trade leaders mu Kampala okatulina bakansala basuka mudina sinnabalaba wano ba MPs etwagala mujje mu kaseera ka president katukiramu mujje tugende enjukunju tunoonya akalulu njagala okwebaza muli ennyama eggulo twatambudde enjukunju muwadda nkunyingi twabadde naye njukunju Kawali Abubakar twabadde naye njukunju mbakoowa twagala mujje mu butaala mu kaseera kasembayo mumujje kwogera mujje tunoonya akalulu kannalukola njukunju njagala basendinga message yange eri abajjaati nti bannanga abaana mwesagala mutye bajjaati bano eggulo twabalazeeko ne tugamba teri kuduka basajja balina obumundu 8 abantu abadde nga 5 nga tusobola okukola ki obavumbagitira bannalina olwaleero bali muno batambula naye tewabaawo atya buno obusajja tumusobola bugeze buli nnyo wano tugenda bugwira kimaafiya nze General Nuswa Commander Land Force bayita mujje muno obusajja tulina butya bwe tunaabuleka bugenda tumanyira buzoganya akaluluka ekyo kyange General Nuswa eriyo omuntu General Nuswa enteekateeka yagenze dda mu maaso mwe muwena wooli tambula olulere ffe tuba tukuwa update baagala nkyukakyuka baagala okulaga amaanyi gaabwe nga bawa kanso Nalukoola owa National Unity Platform akalulu mwebale nnyo mwebalire abantu mwenna abali eyo abatannaba kutuuka abasobola era abali mu kkubo mwanguwe abali eyo nga musobola okujja okwegattako mujje mwenna bannakawempe olwaleero tuli wano wetugenda olwaleero kubanga tukuba kampeyini ey'amaanyi ku kisaawe wano Yesu wano ku ttaano tugenda okubeera mujje tulage ensi eno tulage amaanyi nga bannakibiina abantu mwenna abazze okutwagaliza obulungi abaagala kanso Nalukoola abaagala Bobi Wine mwenna mbayita gye muli ab'emirirwano aw'ekawempe Kawanda mwenna mwanguweeko mujje muwagire kanso Nalukoola agende kuba MP mbayita nze Nakitto Zubeda okuva Mutundwe nga kansala w'abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala okuwagira Bobi Wine His Excellency naye mbasaba ng'ennaku z'omwezi 13 buli omu agende w'alondera akube akalulu ng'akawa ambulera mwebale nnyo mwebalire ddala People power gwe munnakawempe futegana ekiseera okubaza tununula eggwanga lyaffe okuwona effuga bbiri abasajja abatemu bano bo babayita nti babyakwerinda naye nga bakibatemu kekadde kano tulabike nga tuwa Nalukoola akaki akalulu gwe munnayuganda aliero wennaako okuluka kikyo tulina okukola akasala akalulu kaffe nda tukuŋŋanya akalulu kaffe tukawe Nalukoola yanaatulaga kyekigenda mu maaso 2026 bw'akyali eyo nkukubirwa omulanga waliba gy'otuuka tuwone Fugabbi Fudu Soja Nalukoola yali mu kisaawe fenna tukole ki Mr. Vibe. mwanguweeko essaawa ya kunoonya
nze Nalukoola akalulu. Abantu abaganna bakutuuka mbakubira omulanga mubenga mutuuka kubanga y'omwagala w'abanja alabika akoze eki atuuse bw'akyali eyo ba mu katengo tuuka kubanga kino ekiseera okulabika nga tukola ki twebereramu waliwo bano mwalatu abatagoberedde mateeka be bateeka mu ki abeewaine bagamba tugenze mu kikolwa kyokulabika nga tukola ki tugenda okuyita mu process eyo ate ne mwetumiikiriza mwe balabe b'eggwanga mwe abasoka bagambe Adisa abo bagifunye Dr. Enza nzija muganda wange ndimu kwa breaking news kwa update ngeza kokulaga kye kitambula mu maso ate na kye kiriwo ku kisaawe batandise ddo okutuuka aba mu batuuse dda abafuti soja enteekateeka yegenda mu maaso kati ffe tuba tukublockingira the news tukugamba bw'oba ng'okyali wala yangu wakotike media gwakyali eyo totiba na katengo jangu mu kisaawe ekawempe ku 5 tunoonyeze Nalukoola akalulu. Nalukoola ye candidate omutuufu alina okubeera MP wa Kawempe North addako. Kyakutte dda amanya n'eddoboozi mu biro Hamidu Kansala tubbi Kawempe 1 East. Okay. Twabagambye dda mwabali wale enteekateeka egenda mu maaso. Soko commenting ongambe ka sound kali kati umayize mbasira ba sound just mbanjagala komanya ongambe sound eroke oba kibulamu sound obeeroke oba kibulamu mbanjagala ongambe bukyali kwasagala kuwa bintu bitayina sound atoda aliko gaba eke watu wade manya bichi ate katika overall kakyusemu katika bulu twagala kumanya ate bayina yone ya bulu kube ya red batandiso jefunza bajefuga kati ya bulu ne ya white twagala mmanya katati mbuchi kati wongo ina woli ngoyagala kujja ngowuliro wadde teba kutisa stage yivyo sound yo bali mukujiwanika ekintu kyona kiri taratibu lubala nyoso kyekine kisaawe wenyini wetuli sawo Kawempe ku 5 atamanyi ubwo bove matuga tosobola kuyisawo maaso ave kaze Kawempe nansana stile kuboli erimu Kawempe ku 5 abava onsanyo saye. Okay. Ngo ina joli wona goma nti okadekekano akadekekano fe tuku breaking the news ebisigadde bibyo kwetegerera na kugamba kino ekigenda mu maso kirabika kye kituufu kadi gokola kintu kimutambula ojje mpola Kawempe ku 5 okitegeera His Excellency Robert tugenda kulivuge kuba batugenda kulijjawa tukyanoonya road map batulivuge nga tulijjawa tulizaawa kuba His Excellency ayino soka naisa mu bantu mwe bana Kampala bade bayine enyonta abana bali bayimbidde kanso Nalukoola akayimba soko obawempo beba naba Nalukoola manya Nalukoola bafuti soja manya bichi musoke mutu okyeyo mujebale kyabawaliriza okuyimbira kanso Nalukoola bawe nyine twatandikira nze nimale mukuwemu akapera ayogera nnyo yongera okudobozi kuba mugumu ate era mukaka kati akayimba ke kagenda kati tuwe mukapera tuwende kawe abe Kawempe kanso Nalukoola kawe Nalukoola abe Kawempe kanso katira bisa sogo toba ku sogo tosula sogo boyo bosudde nabo ngambela bisa sogo toba ku sogo tosula sogo boyo bosudde nabo mwana tulumbiddwa okumala epanga kati tuseze wote kyali bya kusaga tulize nnyo nga tumanyi tibinakyuka naye ate embeera yeyongedde kutankuka kugamba yene sawa tulabisa baddawo team people power, you know it's our power. And yes, our tulabisa baddawa team people power, you know it's our power. Akadimba ko kakabi oba nange nja kubeera omu bagenda okulwana stage mulinnyeko nja soka nkube ndulu bagambe omwana nalina okulinya ku stage kati baba nagamba kizinja kukwasa kamera golinye nga kuteki kamera gotuko obake microphone nga agicheckinga 1 2 gwetandikirawo bakubo goja kulaba nze nja kubeera okulwa mmwe kyakabitano nabagambe kati ate uguwa kanaki
emyaka gye mitwe mito kale boogera ndowooza emito bulungi ekiri Kawempe enteekateeka ziwedde za kanso Nalukola lunaku lwa leero akigenda kukubula omukombi anti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwali wano wennyini ku 5 Kawempe mumanyiwo ku kkubo kwennyini bwe wati awali ka petrol station kyama ku kisaawe ekyo eky'essomero lya Kawempe ku muziki kya wennyini awo tewaliwo walala wekigenda okwabikira wezigenda okuvugira wezigenda okuddira okunywa kati gamba munaagambe munne nti nno ffe kyakutedde eno obeera sitede mujje tubeewo sobole okulaba nga ate enteekateeka zino mu maaso asobole okufuna enkyukakyuka ey'omuggundu gye ffenna gye twetaaga n'okubeera mu nsi ennungi enŋunjufu abakulembeze nga bafaayo eri abantu be bakulembera so abakulembeze bafa ku famire zaabwe nga abantu be bakulembera tebagala bafa kuba bagala kimu kubanyunyuuta twagala oyo agenda okukola ebisanyusa oba bizimba eggwanga lyaffe Uganda nabisobola okuliyagaliramu wande naffe tugambe nti nno twalwana eggwanga lyaffe ne litereera kakati tulyeyagaliramu